Frank Gashumba kitufu His Excellency Bobi Wine ali Dubai ne Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera naye ekibuuzo kiri kimu muwala Shira Gashumba ye ali luddawa okututegeezaako Kyagulanyi w'abaasuze ne Besigye w'abaasuze si kye kikulu kubanga ffenna tubeera tumanyiwo naye kitunyumira nnyo okututegeezaako muwalawo ye w'abeera yasuze omanyi ota Kyagulanyi gy'asuze n'omanya Dr. Kizza Besigye gy'asuze ne kikwetaagisa n'okubalondoola bakolako analysis ng'omwana ow'entumbwe ze yava mu ntumbwe zo tomanyi ye waasuze oba tosobola kunnyonnyola nsi waasuze okusula Dubai kivve nnyo okusinga okwewojjoolera ku mitingi enkima okusula Dubai kivve nnyo okusinga okuzina ekimansulo okusula Dubai kivve nnyo okusinga okukuula abasajja okusula Dubai kivve nnyo okusinga okwebaka n'abasajja ab'enjawulo b'otamanyi. Frank Gashumba abazadde bwe tuba tuzaala abaana buli omu abeera ayina ekigendererwa ky'owuwe. Bazadde ba Excellency Bobi Wine bwe baali bamuzaala baamuteekateeka ng'ayina kubeera mukulembeze gwe n'oteekateeka omwana wo ng'ayina kubeera malaaya eyeetunda. Kakati taata wa malaaya eyeetunda yabanja bazadde bali abateeka omwana waabwe abateekateeka omwana waabwe okubeera omukulembeze ng'amutadde ne ku puleesha n'okumuggyako eddembe lye nti gwe tolina yadde okutambulako n'okufuluma eggwanga era ne banaakulaba ng'oli ku biici wadde nga wagula ennyanja kigenda beewuunyisa nnyo era bagenda kukuddiza ebibuuzo bingi mulabe era ali mu kino naye nga naye wazaala abaana. It is very simple. Kyowulira nga Kyagulanyi takisobola leeta omwana wo akisobole kubanga naawe wazaala. Wolaba nga Kyagulanyi tasobodde kutuukawo leeta omwana wo kubanga naye wazaala. Naye enjawulo eriwo gwe wateekateeka malaaya abazaala Kyagulanyi ne bateekateeka omukulembeze kakati ate yateekateeka malaaya atadde ku mukulembeze yateekebwa akazito ng'amutambulizaako amaaso na buli wamu nga ne bwamwenya mulaba amwenyezza ye Besigye ali mu kkomera ye naali mu kumwenya aveeyo. Ani yamuteekayo? Ebisumuluzo eby'eggulira abirina. Bannange mufubye nnyo okupika ekintu kino eky'ekkomera. Mwagadde okulaga ensi nti Besigye muzira mu bufunze. Kano Besigye kaali mu kkomera ndowooza tewabeewo na bwekyusizo bonna. Olaba Besigye Ssejjirinya yateekebwa mu ntaana ensi n'esigala ng'etambula. Bantu bangi bafudde ne bayingira entaana ensi n'esigala ng'etambula. Gwe ki ekikulowoozesa nti okusibwa kwa Besigye kwaleka kusibya akalimi k'essaawa ensi tetambula? Ensi yeesigala etambula era buli ekyakolebwanga nga tonnagenda mu kkomera oba nga tonnafa kigenda kusigala kikolebwa. N'olunaku lwaliyingira Kabuli tugenda kusigala tutambuza obulamu nga bwe tulina okubutambuza. Tugenda kusigala tutambuza ensi oba ensi ejja kusigala etambula nga bw'ebadde erina okutambula. Kakati tukuba amabeere mu muliro tuleme kuddamu kulya mmere buli budde tubeere ku bunkenke nti omununuzi w'eggwanga ali mu kkomera. Omununuzi w'eggwanga bw'aba ali mu kkomera ali mu kifo kituufu ng'akaayanyima ng'omununuzi w'eggwanga nga Mandela baamusiba emyaka 27 naye gye emyaka 27 teyagikozesa kukakkanyanga banne nti bannange nze nasibwa emyaka 27. Naye ono gwe baakasibayo obusibye emyezi obwezi alinganga akakoko ku kyala akabiise ejje litasobola yadde okukkusa omwana omuto ne kagenda nga kawogganira ekyalo kekekekeke just nga kabiise ejji litya naye ng'ente esobola okuvaamu amata agagabula amaka amalamba ne batunzaako ne wanneiba oba ne bagabako nga yeesirikidde etudde wali. Bannange ekigambo kusibwa kwa Besigye tukikooye. Temuyina muntu yenna gwe mugenda kukakkanya lwa kusibwa kwa Dr. Kizza Besigye. Ekirungi Dr. Kizza Besigye bamusiba asumululwa. Naye waliwo abantu abali mu kkomera bajjamiru mukulu abatalina na ssuubiri dda.
waliwo abantu ababuzibwawo nga bakibalama betutalina nasuubiriddamu kulengerako. Singa otuuka e Luzira, singa otuuka e Nalufeenya, singa otuuka mu Safe House, waliyo abantu abatalina suubiriddamu liraba ku njuba ya ku nsi. Wakiri nno Dr. Kizza Besigye ali Luzira buli kumakya akeera n'ayanika ng'enswaswa ne yejjayo mu kiyumba gyali n'ajjayo takumusana. Naye waliyo omuntu ng'enjuba yakoma okugiraba olunaku lwe bamuyingiza ku sseemwayi nga tamanyi oba buzibye oba bukedde, nga tamanyi oba bwakumakya oba bwakawungeezi. Ne munnanga abantu abo tebaleekaana nnyo, era ne bwe bavaayo tebaleekaana nnyo singa tugamba nti omusibe kwe tulina okupimira freedom fighter, then twali tunuuliddeko ne ku ngeri ey'obusibe. Ali mu kkomera ng'asula ku mufaliso gwe Sinakindi nga n'ekiro addayo ekasangati ayagala okusibwa kwe tukutiitiibye nnyo naye nga gyasibiddwa akkirizibwa n'okukyalirwa. Nga waliwo Bassaamu Mugumya be baasibira e Congo, nga waliwo be baasibira mu zi Safe House, nga waliwo abali e Luzira nga tebamanyi ddi lwe bagenda kuvaayo. Kambabuulira amakomera g'e Uganda mulimu abasibe abatali ba kkooti nga basibe ba Museveni, nga tebamanyi ddi lwe balivaayo, tebamanyi ddi lwe balireetebwa mu kkooti, tebaleetebwa mu kkooti, tebalina ssuubi yonna. Naye mwana wattu nga tebateekako nnyo bantu kalaaca, era nga ne bwe balivaayo Mukama bw'ali baasaasidde tetugenda bateekako bipimo bya freedom fighter. Eggwe asaana entebe, eggwe asaana entebe. Bwe kibanga okusibwa oba asibiddwa yasaana entebe, tulonde theni ku basibe b'e Luzira abatamanyi biri bweru kuba basibiddwa nnyo. Ate nga basibe babyabufuzi naye muli kwona bw'agendayo emyezi 2 n'addambu ayagala kuweza muwendo mbu yakyasinza okusibwa emirundi emingi. Okusibwa emirundi emingi bubeera busiru. Omukyala okubuna amalya si birungo. Okusibwa emirundi emingi nga tofuna ttuufu lyonoonya kibanga kubuna malya. Okubuna emalya si byebirungo. Oluusi kaba kabonero ka bwalayisi, oluusi kabeera kabonero ka buwutta. Dr. Kizza Besigye bw'aba abunya amakomera teryamuganye kubuna makomera, naye ekibuuzo kiri kimu, mugezi nnyo ng'amagezi ge gamubunyisizza amakomera. Dr. Kizza Besigye yakasibwamu emirundi 93 era ekyo kye bateeka mu likodi. Naye emirundi egyo 93 Dr. Kizza Besigye gye yakasibwa tugiteeke ku minzaani tugigeraageranye n'emyaka eno gy'Olivia Lutaaya. Waliwo koyini ne wabeerawo n'akapapula. Osobola okubeera n'ebinusu 10 eby'ebitaano oba ebinusu 20 eby'ebitaano. Senga nina obupapula bw'emitwalo 5 bubiri bwokka. Kikufuula nsinza ssente mbu olw'okuba ggwe olina jjegejjega aleekaana. Mutunuulire ku baana nga bo Olivia Lutaaya throughout emyaka 4 consecutive. Mutunuulire Ssaanya oyinza okwesanga nga yavaayo nga n'omutwe gwe tegugatta bulungi olw'ebikolwa ebyabakolebwako mu kkomera. Naye oddira bwe yakasibwa emirundi 93 naye nga bwe tugatta emirundi 93 Dr. Kizza Besigye gye yakasibwa tegikola na mwaka gumu. Mirundi 93 bakwatira ki? Kubanga singa bakwatira mu kkubo lino naye ng'okyali ku lugendo lwe lumu ne baddamu ne bakwatira mu kkubo lyerimu omulundi ogwokubiri, osigala olimu amagezi gwatasobola kuyiiya nga n'embwa obubwa esobola okumanya nti ekkubo liri bwe nnabadde nzija lyabaddemu emiwunyo, bwe mba nzirayo nina okukyusa mpitiremu mu ffene gw'ewatteefe era neesalinkiriza eyo. Kakati musajja kyono omukulu gwe bakwatira mu kkubo eriso omulundi ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna paka ku mirundi 93 naye nga tetufunanga kiramu kyonna kiva mu kumukwata. Embwa eba temusinza amagezi. Embwa eba temusinza amagezi. Kubanze sisobola kukola kintu kyekimu naye nga kireeta results zezimu ate nkisuubire okuvaamu ekiramu mu ngeri y'anaddiŋŋana amawolu agajjamu omukkuto. Amawolu ogaddiŋŋana toli oti
okusobola okugafunamu omuki omukkuto okusibwasibwa tekusobola kuleetera buyinza. Nkiddamu, okusibwasibwa tekusobola kuleetera buyinza. Laba nnaate oli bwambuuzizza nti Mandela nga ye kwamuleetera obuyinza. Mandela yasibwa, teyasibwasibwa. Era bamandela be Uganda be Olivia Lutaya siba Abesigye, be Bamudini Sanya siba Abesigye, be Machete siba Abesigye. Besigye